Mission y'okutta leader of opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi erabika nga eyongeddwamu amaanyi era nga baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti waliwo abantu abaaguliddwa abantu bano nga baweereddwa ssente ogezaako okutirimbula omukulu Honorable Joel Ssenyonyi okumujja mu bulamu bw'ensi naye tubategeeza nti tubalaba ate era tubamanyi kubanga mabegako tulabye Speaker wa Parliament omukyala Anita Amongi akola buli kimu ekisoboka okulaba nga ajjawo obulamu bwa Honorable Joel Ssenyonyi naye abadde akyalemereddwa kubanga Joel Ssenyonyi bwe yeeteekako musajja mugezi musajja ensi emwaniriza musajja ensi emwagala kati Speaker awulira obuzibu obw'amaanyi n'atamanya nti Joel Ssenyonyi bwe yeepankirako akola kituufu era akola omulimu omutuufu twongera obajjukiza n'obategeeza baganda bange nti ye Speaker wa Parliament atakyalina kiddako atakyalina kyagamba ebyo gwe byakoma naye ng'alowooza nti akyalina olugendo olulala kagenda mu maaso n'okuba nga kaweddemu ate era twongera n'obagamba nti Joel Ssenyonyi temulina kye mugenda mukolako kubanga ono bannayuganda baamukkiriza bannayuganda baamwagala bannayuganda baamuwerukaminga that's why bannayuganda bamwinamu essuubi lyabwe nga leader of opposition bali abalala baali bafeere ba byabufuzi twabategeera ensi yabamanya twabaanika twategeera mission zaabwe baali baagala kutta President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani njo tetujja kirumamu abana abasajja ba DP block bagira ku mission yakutta Kyagulanyi Ssentamu nembalaba bekitikiza nembalaba nga bakola kino bali ku mission ennene naye mukama wange mukama yatubikula amaaso n'atusobozesa okulaba abantu bano ne mission zaabwe so kati baganda bange mikwano gyange bawulira nga bafa bawulira nga kibaluma naye nga ffe tutambula era nga tugenda mu maaso leader of opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi ebintu ate abikwatira ddala nga bwalina bikwatira era twongera basuubiza baganda bange buli kimu kijja tambula ddala fine nga Katonda waffe atukulembedde tuwa kitagenda tambulira ddala bulungi idini oba Sanya yamugambye nti ffe be bakwatira ku kizinga ne ba Eddie Mutwe oba onfuna bulungi nnyo fulufiga lene n'alyoka ajja naddala bafulufiga bwakola ensobi ye n'asuulawo layini nti mube bakwatira ku kizinga ne ba Eddie Mutwe ko Sanya nti yenze maama yeffe n'atakomoko n'asulawo layini nti ate kyajja kita nti bali babateeseza ne bavaayo nti munaye abo babateeseza ne bavaayo naye ffe tetunnaba kubaawo kyakoleddwa then ekyo n'okivaako omuntu y'omu gw'ogambye gw'otategedde gw'otamanyi ate n'omubuuza ekibuuzo kino kati lwaki wali weerega n'ab'amagye lwaki wali weerega n'ab'amagye gw'otamanyi gw'otategedde abaffe awo wetuvaawo for the starters abatakitegeera Sanya ne gurupu y'abamachete ng'oggyeko Olivia Lutaya Olivia Lutaya yasooka n'akwatibwa ne ba Eddie Mutwe ku kizinga e Kalangala naye Olivia Lutaya n'ateebwa okiwuliriza bulungi nnyo Olivia Lutaya addamu okukwatibwa eno keesi y'abamachete ne Basanya is a different case ku yaba Eddie Mutwe ne Banubia nili tiimu ye Kalangala tiimu y'abamachete ne Segujja Olivia Lutaya Basanya bali ku keesi ndala bano babakwata bamala okufulumya ba Eddie Mutwe bavuddeyo tiimu ye Kalangala bagitadde then baddamu bakwata bano tiimu y'abamachete Basanya there is no way gy'ogamba nti mmwe be bakwatira ku kizinga e Kalangala then ne correspondent Sanya n'akuddamu n'akugamba nti yeffe awo buyo kyeza script eba efudde ekyokubiri eno firimu erimu balamu erimu n'ab'amagye abatuukiridde abantu bano ebbanga lyonna abantu bano ne bagaana okiwuliza Sanya si musiru okubanga yatuukiribwa era nga bamusuubiza okumuwa pardon Sanya n'akomawo mu maaso ga kooti mu maaso g'omulamuzi mu kooti y'amagye n'ayagala omugwa mu mataayi n'amuliira akawuka
n'ebigambo bye yafulumya byonna n'ogamba nti Ssaanya alemereddwa okutuukirira ab'amagye n'abantu abaziba batuukirira mu negotiations bakkirize emisango gino, wabula anoonye essimu ya full figure akukubira eggwe full figure. Era atuuke n'okugamba nti nakulabye ku TV ng'oteekawo ennamba y'essimu ne tukukubira gwe era nga tonnafunamu ku magezi era nga tonnategeera. Ekibuuzo kyandibadde ggwe mu bonna mu ttiimu eyakwatibwa, lwaki balonzeemu Ssaanya? Lwaki era fokasi yaabwe eri ku Ssaanya? Lwaki fokasi tebadde ku Olivia Lutaaya? Lwaki fokasi tebadde ku Bamachete, ku Bassegujja? Lwaki Ssaanya Wycliffe? Era weebuuze lwaki Ssaanya Wycliffe yaseparatingibwa n'aggyibwa ku banne ekitalya ye n'atwalibwa e Luzira mu Action Bay? Ekyo nakyo sooka okyebuuze mu bwongo nti lwaki fokasi yaabwe eri ku Muludiini Ssaanya? So baganda baffe, ekigendererwa kya bino byonna okutandika okuba ekibuuzo kino kibaddewo nti abantu bano babadde bateeseganya n'abaana abali mu makomera baadimiitinga emisango nga babasuubiza n'akasente babate. Okiwuliriza bulungi nnyo. Abaana abamu ne bagaana era nga balemerezzaamu ddala bagaanye. Onfuna bulungi nnyo. Naye ng'era abamu batuukiriddwa era baze babatuukirira. Kati deni kirina okukomawo eno mufa abantu kye bayita sympathy card. Bubakulage nti abaana mu makomera munda bawulira baagala kutula ne gavumenti bateeseganye, gavumenti ebate, naye Bobi Wine yakyabalemesezza. For starters, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Muludiini Kakooza oyo gwe muwulira Ssaanya yatunulira Bobi Wine mu maaso bw'ati n'amugamba gwe kekali kyakumakya ne mpulira nti otudde ne mu 7 onteesereza ddembe lyange ndikwenoonyeza. Ssaanya, we are speaking to Ssaanya. Ssaanya gwe mwalabe yalaga obukambwe ku guti ng'ali mu kooti maasho. Ssaanya the same Ssaanya mu banne bonna nga bali awo. Ssaanya yayimirira bwantoogo bw'ati n'ayatulira Bobi Wine n'amugamba gwe mpulira bakulemeddeko oyagala kututeeseganyiriza tuve wano, naye nze ke nnaawulira nti onteeseganyiriza nti nve wano nka kooti si yeetudde n'empozesa nkole obusibe. Kubanga yabagamba ekintu kimu, nze nnwanirira kooti etuule ensingisa emisango nti gye gino nkole obusibe bwange nveeyo. Ekyo Ssaanya yakigamba Bobi Wine nga mutunuulidde bw'ati. Ate si ye yekka. Maama wa Ssaanya waakamulabako mu kamera emirundi emeka? Famire ya Ssaanya waakagirabako mu kamera emirundi emeka? Nze mbagamba Ssaanya gwe mmanyi obulungi gwe ntegeera. Mbagamba Ssaanya eyagenda ku poliisi y'e Naggalama n'atunuulira DPC maaso ng'akutte ppiki ye n'agamba DPC gwe nfiira wano naawe bw'otampa ppiki yange. Mbagamba Ssaanya gwe ninako obujulizi gwe ntegeera gwe mmanyi. Ssaanya Wycliffe, Ssaanya oyo gwe mulaba. You know nonsense. Musiri omujahidini mumuve nako. Yagamba DPC w'e Naggalama n'amugamba gwe nva wano naawe kuba kufa nfa wano naawe ng'akutte n'akadomola k'amafuta. Era ne tutabuka nnyo ne tutabukira Ssaanya naye nga mumalirivu okukola kyayagala okukola. DPC n'agamba abaserikale mumuwe ppiki yafulume police station eno. Ssaanya n'afuluma Naggalama ne ppiki ye n'ezzugu ye. Nze nomba wa Ssaanya gwe mbagamba nti gwe bafulumiza eddoboozi nti simanyi akubira full figure amutaase. Kati Ssaanya n'alekawo abasajja be badde bamusindikiranga abasirikale ab'amagye bajjeno nga bamutuukirira. Ssaanya n'alekawo aba crime intelligence
N'atuukirira gwe full figure gwe atula ka radio atula ku ka blogging station nja kayita blogging station kalinga ka YouTube channel ne YouTube channel kasinga akasoloti TV nti Sanya jewo gwe full figure nga ne minister gwe bakalonda Balamu akola ku nsonga z'abavubuka n'abaana naye alemereddwa. Sanya akubire gwe simu gwe full figure gwe Bana Uganda si basiru. Ekigendererwa kya kino ki? Ffe kutujja kumulama ku nsonga esooka ebaddewo. Ekyokubiri, bana Uganda mutandika okuba abaana bano abali mu makomera. Kubanga tebeetaaga bano abaana bakimanyi nti public erinayo. Kakati we batandika ofulumya audio zino nga batandise ofeekinga amaloboozi g'abaana bano. Kakati ffe abali eno bannankyukakyuka tutandika okuba abaana bano. Kati kufa abamu batandika tuteekamu kiri naye abaana babasibye nnyo laba batuuse okuwulira obulumi abali munda. Bobi Wine baako nekyokola abaana bafulume. Ng'era amaloboozi we gazze gabaawo tebanenya babakwata kubanga oyiriza kubateekako kuleeta misango nti gino gye gibasinga. Okiwuliriza bawozesebwe basingisibwe omusango batandika okukola obusibe. Bakugamba nti Bobi Wine kyekizibu. Bobi Wine yalemezaayo abaana mu makomera munda. Kati naffe abali eno nkugambye ekintu kye bayita sympathy card ozannya sympathy. Naffe abali eno bagane abaana babasibye nnyo. Bobi Wine lwaki tojjaayo baana mu makomera? Kati abaana abali mu makomera eri kuba information bagifuna. Fama omuntu tugenda ne tukyalira ku baana bano. Buli kiri eno bakifuna. Buli ki happening buli transpiring bakifuna. Kati abaana batandika okuwulira nti ate ku media babakuba. Babagamba kati mwalidde mwasazeewo mutunde eddembe lyammwe gavumenti ebate. Okiwuliriza. Kati abaana nabo akasuubi ke babadde kalina muffe nabo kabaggwemu batuke ku kisenge bakkirize nti ate tukyalina kyakuzza ne mu bantu tebakyatwagala. Kakati muleete tusayininge tukkirize emisango gino tufulume. That's the take. Sanya muludini kakooza eryo ddoboozi sirirye. Njiddamu weekirifu Sanya eryo eddoboozi sirirye. Era ensonga nzikuwadde nti Sanya waaba yeetaaga negotiations olwaleero Sanya alina direct pass ewa Museveni. Sanya yayimirira mu maaso ga guti mu kooti maaso nga ne bannamagye be bawoozesa mu kooti maaso tewali yali ayimiridde mu mulamuzi wa kooti maaso okwo kutuula bajjeno balutenanti jjeno bameja jjeno abatuula ku pano y'abalamuzi mu kooti maaso mu Kangalu kooti nga tetunnalabayo ne munnamagye eyayimiridde n'atunulira basajja abo nga Sanya kye yakola. Olwaleero ngambe nti Sanya Museveni gwamanyi nako kubanga Museveni yeezira muntu akanga mu madyege. Sanya ali ku special case titali ne banne ekitalya ali luzira. Ongambe nti gwe full figure ugwe nalabye Sanya alabye nti gwe alina omwogerera yeeri akkirize emisango bamute ugwe full figure gwe munna Uganda nawe alinamu ku magezi ng'okkiriza ono nonsense ng'okkiriza oyo kasasiro. Muleke kukkakanya nammwe Sanya. Even an ordinary person tasobola. Okiwuliriza tasobola. Who's full figure? Ani full figure? The presidential advisor? Bana abaana buli kikonge ekinene mu gavumenti ya Museveni kituukiridde abaana bano. Gwe bomanyi abanene abalina nezichepe batuukiridde abaana bano. Kati who's full figure? Atula ku ka blogging station ka TV aka YouTube channel aka Soloti TV n'atula wali n'omusajja omukulu akuliridde Senkubuge ne batandika okuweereza nonsense ono. Nawe nobeera anokkiriza munnaye Sanya yakubidde full figure. Who's full figure? Ani full figure? Akola ngani? Kuva ddi full figure ngakola mu binsonga za intelligence? Museveni ayite full figure mwebuza ku nsonga za intelligence. Museveni yakaita press conferences ziwerako.
Balamu yayite eno n'akwata bagundo ono omuvubuka w'e Masaka ne bagenda mu State House ng'omuvubuka ayambadde n'ebyambalo ebyakwasa Basaanya n'ayogera mu maaso ga Museveni ng'ogambe gwe fulufiga nti Saanya yankobidde akasimu. Whom are you? Fulufiga, whom are you? Nino simanyo biyita byakuwemula. Sima zino ziyita mboozi z'abatikitoka. Ekintu ekikwatagana ne intelligence Museveni has no nonsense. Bali abamanyi abo abaana bali awo ku jju ya Museveni, abaana abo balemedde makomera for the past 3 years ku jju ya Museveni batambuza mwaka gwakuna. Awo they are on special case. Orders zirina kuva wa Museveni. Even negotiations are direct. Teziri mu buloka. The moment they accept, just kubatuusa mu maaso ga Museveni nga the needful is done. Kati gwe wojjayo eri nojjayo obuwumba tuutu bwo, nojjayo obwazzoliga bwo, weetadde ewalaba, weetadde mu butaala, nnyagedde n'omusibe yankubidde essimu. Sibu ne kitakomu okwo ekyadde kyogera nga Saanya ne kigamba oba biwanikayo biwanikeyo. Saanya atalina ku internet. Njagala ondageyo Facebook account ya Saanya. Saanya bagenda omukwata nga tali ku internet. Saanya nga tawe na smartphone. Nga bana kasimu kama pesa. Mbobo biwanikayo bite. Ngamba kitu mwafumye ekintu nga totally from the start tekigatta. Nabagamba mudiringa n'abantu abalala. Propaganda yakolanga bakwe. Nayo olwaleero ne technology yaliwo tosubira nti ogenda kuva eri ofumbe eddoboozi ly'omuntu olireete ocyange mindset y'Abannayuganda. Ndi wano okubabuulira baganda baffe. Fulufiga anoonya attention. Ekyokubiri Fulufiga ayagala mmwe mukasuke tantamuzi. Mutandika okulaga obusungu eri abaana bano abali mu makomera munda. Bano abaana nabo beetaaga support yaffe. Okiwuliza? Ekyokusatu Fulufiga anoonya sympathy. Ayagala Bannayuganda kati emundu zonna bazitunulize Bobi Wine. Nti abaana bakkiriza. Ekisooka Bobi Wine yabalaga abaana baganye. Abaana bagumu. Gwe Munnayuganda ali wano ayagala okakasa kino. Njagala otaggulule ku bigere ogende Luzira. Mu makishoni be olambule Saanya. Owulire ebigambo ebifubutuka mu Saanya. Saanya ye muntu Masaba ndowooza yayinza okubawa obujulizi kuba yali ayogera ne Saanya. Bonna bali mu makishoni be. Saanya ye muntu yatuuka n'ava ku n'abivaako nadda mu kwerukira obusawo bwe. Kati Fulufiga tekimanyi nti Saanya aluka n'obusawo. Tiwaliwo omwana agenda Luzira n'akimayo obusawo obwo n'abutwala. Tulina abantu baffe mu struggle abasupportinga Saanya obusawo bwe bwatunga Luzira. Do they even know? Saanya twamugirako enkofiira. Saanya yatuuka n'agamba nze kibadde kinnuma saagala kubeera wano nga simanyi kimbeeza wano. Bwe bagamba nnina omusango nze njagala bansalire nkole obusibe bwange. Okiwuliriza? Oyo ye Saanya. Nze ntukabisa n'ennyenyi omutwe n'ennyenyiza Saanya omutwe. Era ngamba gwe. Oli mujahidini. Oli mujahidini. The last kyayinza okukola ate kyesisuubira nti alikikola kwe kufukamirira Museveni mu maaso. Ekyo yalayira n'obulamu bwe. Kyova olaba is a special case. Gwe tuluwuuza nti ekyamuseparatingisa ne kimujja ekitalya mu banne kwe kuba nti yakambuwalira guti n'akambuwalira abalamuzi abatula ku kooti y'amagye. Saanya aliko bingi nnyo. Awo nawadda nga Jeff tobalabula ku busawo nedda. Anti bano omanyi nze kambule njijjayo evidence. Omanyi bano baagala kulaga nti Saanya ali bubi nnyo. Saanya is getting full support. Gye yeetaaga.
bulungi nnyo era musajja wattu takukuluma. Saanya ekintu kyakukulumira kiri kimu, ye ayagala kooti etuule emuwa obujulizi nti bwe buno yazza guno omusango bwe guti ne bwe guti emusalire atandika obusibe. Okiwuliriza wada nga full figure tomuwa budde muganda wange sandi wadde full figure budde nisibe ki audio kiri mu kutambula ate seba alina ka blogging station bo mweke muyita TV kwatuula Wetubanga tugamba nti those are mainstream media ng'omuntu akeera ku makya n'atula ku ka TV ako n'atandika okukola propaganda ne blackmail ku baana abali mu ndaawo. Kikyamu kikyamu mwe Bannayuganda yo Gullibo